Amanya agange nze Hussein Bugembe atwala ofisi y'ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Buvuma. Eggombolola likolwa ebizinga 12 niye wabadde tewali secondary school n'emu wadde abatuuze bazze batandikawo wano essomero nga bwe ligwa ne balitandikawo nga bwe ligwa naye nga ly'essomero basically libaddewo naye nga abatuuze tebalina busobozi. So tuli basanyufu eri gavumenti ya Uganda olw'okuba nti esobodde okuteeka mu budget essomero lino lizimbibwe. Naye kati ekizibu ekibaddewo ko nti process yali etandise naye advertisement process nesazibwamu olwa obulwadde buno bwa COVID-19 ne lockdown omukulembeze w'eggwanga gye yalangirira. Wano tulina abaana abato betugamba bano aba school going age abasukka mu 1,000. Ate tulina amasomero muno aga gavumenti mu ggombolola ena mulimu amasomero 2 naye tulinayo amasomero 8 ag'obwannannyini. So kati ffe tulowooza nti abaana abakola P7 wano abasukka mu 1,000 abasinga obungi babadde tebalina we balaga kubanga abazadde baabwe tebasobola kubajja wano kubatwala mukono oba Kampala kubasomesa. Naye kati ffe tulowooza essomero lino bwe liba litandiseewo abazadde bonna ab'omu bizinga 12 bajja kusobola okuleeta abaana baabwe wano. Kijja kuba kyangu nnyo abaana okusomera wano era kijja kuyamba okukendeeza ku drop out ebaddewo mu myaka egiyise. Nze Kigongo Juma, Deputy RDC Buvuma. Gavumenti egenda kutuzimbira a boarding seed school ng'erimu buli kintu kyonna, ebisulo by'abaana, nga kuliko amazzi, kuliko ebitanda n'ebibiina byonna. Kitegeeza ebizimbe ebigenda kubanga 6-7 ebigenda okukavalinga ebizinga bino byonna eby'e Buvuma, nti omwana mu kifo ky'okumusomosa omuleeta wano n'asoma bulungi nga talina kutaataganyizibwa wonna, ne tuba nga ebyenjigiriza ebya secondary level bimprovinga okusingako bwe tubadde. Obuwumbi 3 bwe bugenda okubeera obuteekebwa ku Seed School ya Namatale mu ggombolola y'e Bwema. Amanya nze Medi Serwadda, omutuuze w'eggombolola y'e Bwema. Secondary tubanye nayo tugizimbadde nga emyaka nga 3 emabega kwena nga tuzimba negwa netuzaawo kati kantu tuba twakazaawo kapya nga bwe tulinda Seed School gye bagambye tuteerawo etandike omwaka guno. Era twebaza President 7 byakoze mu byenjigiriza mazzi bibadde bya mulembe kati agezezza akatujje wala abaana abantu bali batwala Mbale buli ayina omuntu wekojja Masakawa buyukwewe batyo nga gye basomera naye kati abazadde bagenda kufuna service ennungi essomero lisembedde tateekamu nnyo abaana badde balemeddwa okusoma nga lwambeera eyembi. Agange nze Madamu Bwerere Jennifer nsomesa wano ku Namatale Primary. Tubadde n'obuzibu nti abaana bwe bava mu primary babadde tebalina we bagenda. Lwaki? Essomero lino liri ku kizinga kati omwana bw'oba oyagala okumwongerayo oba olina okumufulumya ku lukalu ate ku lukalu etali nnyangu. Bw'oba tosobola kupangisa olina okumutwala mu boarding. Ekintu ekikalubu ku bazadde. Abazadde ne babeera nga balemererwa okutwala abaana ne beeyongerayo okusoma olw'okubanga nti tebalina ssente. Naye kituyambye nti bwe baleese wano eno Seed School abaana bagenda kuviiranga mu maka gaabwe awali abazadde baabwe basobole okusoma beeyongereyo. Agange nze Mibuulo Saala. Sanyukidde nnyo pulogulaamu ya gavumenti ey'okuleeta secondary ku kizinga. Tubadde tufuna obuzibu nga abaana baffe tebasobola kweyongerayo kusoma kufuna kuyingirako mu ssiniya olw'ensonga zino wammanga. Abazadde b'ebizinga naddala mu Bwema nga tetulinaamu baana betutwala ku lukalu olw'ensonga tetulina busobozi. Abasajja tebakyavuba, abakazi tebalina busobozi busobola kwongerayo baana ku lukalu. Gw'e omuyizi ku Namatale Primary School abadde omuyizi naye ndi musanyufu nnyo kubanga President 7 asobodde otuwa essomero tugenda kubanga naffe tusobola okweyongerayo tubaye tusomozebwa n'ebintu bingi kubanga abazadde baffe baye tebasobola kutwongerayo olw'essente nga abamu baagaana osoma abamu bavuba
naye kati tuli basanyufu nnyo kubanga tubanada kubanga tusoma bulungi, tulina essomero, naye tubadde era tetuli basanyufu nnyo kubanga tebannabalizimba. Tuba tusaba gavumenti esobole okulyanguyaako tusobole okusoma ne bannaffe abaali batandise. Amanya gange nze Bwema yambadde nsomera wano ku Namatale Primary School. Ndi musanyufu nnyo okuwulira nti no bagenda tuzimbira essomero, era mbadde sirina ssuubi lyeyongerayo. Nafunye 13 nga mathematics gwe nakoze obubi nafunye 4, English nenfuna nawo 4, wali eri nenfunawo 2 ne 2. Amanya gange bampita Bwema. Nga nze mbadde muyizi ku Namatale Primary School. Ndi musanyufu okubanga nasobodde ofuna 16. Nga English nafunye 2, mathematics nenfuna 4, SST nenfuna 5 ne science 5. Ndi musanyufu olwa gavumenti okuleeta ekiteeso okutuzimbira secondary yaffe, kubanga nze mbadde nsuubira obuteeyongerayo walala. Bazadde baffe olw'okubula school fees, omuzadde mu kibuga bali kutugamba taamu emu oluusi emitwalo 5, omuzadde z'atalina. Kati omuzadde n'akugamba nti ninayo emitwalo 3, kati oba weeyiiya otya okufuna emitwalo 2 z'onaasobola okuwaayo ku ssomero, ze tunaasobola okuwaayo ku ssomero tusobole okuba ng'osoma. We have now got 2 secondary schools are operational with a new seed school in Nairobi. This financial year we expect another seed school in Namatale in Bwema, a 4th seed school in Lukoma, and then the story will continue like that.